Uliriza twakwata eyakamani bwe yajja wano bwe bagitwala mu kkooti tebyakulira mu kkooti byakulira mu kkooti ssaawa 11 n'ekitundu nelinga zitwala Kampala. Katembo n'amalidde eddala akaseera kawerako abakulu bano nga bagenda mu maaso n'okwesongamu ennwe. Nengana gwe kenyini n'okubira essimu nkaasa atembuza afande sijja kuddamu atembuza muloka zaza akutale zijjudde ebyennyanja waliwo agambye lumu akikola Kampala kolodi Kampala bikula Kampala bikulayo lwakataka uliza mukwano gwema twakwata ebyakamani ngende Kampala twakwata ebyakamani uliza najja kukuba omuggo okwegana ebintu ng'onkubidde essimu nkutale. Lwakataka yeeganya obwennyanja obuto okubeera obubwe kyokka nakkiriza nti emmotoka ye era nasaba poliisi ejjeko obwennyanja emuwe emmotoka ye. Ebyennyanja si byange amanya galaba galiko kuliko ennyala nzeva Kampala. Era ono anenyeza abamukwatanga nga bw'abalangira okulondobangamu emmotoka ye yokka olwo ne balekanga endala zo ne ziyitangawo. Ndaziriwa banga bade ku 10 ne gundi ne boxibone zazeewa. Kyokka ye munnamagye Jafari Kasiri bw'alumiriza nti obwennyanja bwa Lwakataka era n'asaba emmotoka etwalibwe Entebbe mu minisitule y'ebyobuvubi ekeberebwe. Minisita wa Fisheries emmotoka agyagala wa Entebbe ku Fisheries ne Commissioner wa Fisheries emmotoka agyagala wa. Emmotoka eno ekwatiddwa enkya ya leero abavunaanyizibwa ku by'envuba embi nga bali wamu n'amagye bwe badde eva ku mwalo gw'Ekisukwe Bukakkata ng'eyolekera mu kibuga Masaka. Kinajjukirwa nti Lwakataka akyawera ennemba n'emisango omuli okutunda obwennyanja obuto ssaako n'okukuba omupoliisi eyali amuvunaana.